babadde 38 abaleeteddwa enaggulu naye 15 badduse ngate bamaze okutuuka enaggulu ne basigalawo 23 era bakozeeko DNA test. 15 they have disappeared. Kigambibwa kigatwangangama nti bafunye obusimu okuva ku bamama baabwe ne babagamba mudduke muveeyo nga mulimu n'abamu abaali bakipika ndi kafeera aziikulwe. Motive y'okuteekawo pressure ndi kafeera aziikulwe baayagala kuswaza kafeero. Nze muri mu kulowooza kwange kiro nfuna nti baalowooza kabateekawo pressure kafeera aziikulwe batukebere naye ng'ate bakimanyi nga bo balowooza nti era bajja kubaawo ate pressure ndala egamba nti taziikulwa bawoneraawo. Ne buli bw'ofunamu embeera y'akasente bino obisuubira naddala ng'ofunye omukazi asukka mu omu. Era buli musajja bino ayina obisuubira kubanga olina okunoonya ekigendererwa kya bino lwaki baleeta abaana maybe abatali ba muntu ono oba ba musajja. Ekisooka taje tebayabyanfuna kubanga etteeka ligamba buli mwana naagabanako mugabo gwa kitaawe. Kati tajeti y'ebyo byonna abakyala bano kuleeta abaana abatali ba abantu babasajja bano babyanfuna ye tajeti esooka si mukwano nti babaleese baana kika kyabwe kasita weekubya naye kaserefu ng'olinamu kasente essaawa yonna woofiira agamba yanzaalamu kyovala bagenda mu dyeni ogenda kulaba nga bakoze eki misinde maama agamba temugendayo baana bange taata wa mwali eri kaleerwe wano nali ngattawo waya. Sebo osiibye otya? Ebizibu by'oyitamu tubiraba. Nkusaasira byonna by'oyitamu. Era Mukama Katonda nsaba kuume. Okusookera ddala neebaza Katonda eyakuwonyezza era mwebaza okuba ng'okyali mulamu. Naye guma ojja biyitamu naffe tuli mabegawo. Olere tuvaayo kweraga. Nga tuli mabegawo tukuwagira. Mukama Katonda kuume ne famire yo n'abanuupu bonna. Muganda wange neyanze obubaka munange obwo bunsaasira. Nsanyuse n'okuwuliza tubulanye naye bale kundowoozaako muganda wange webale nakunkwatira kisa. Mukama ajja tumazisaako, maybe we'll have a conversation one of these days. Naye nsanyuse okuwuliza sebo. Kyagulanyi oyo abantu abamunenya mu kuyamba leka tebamumanyi. Era mpulira nnyo ng'abantu badda social media bakuba empawa baleekaanira Kyagulanyi tayambye gundi. Abantu abasinga tuleetera obuzibu wano okuyambira abantu mu kamera baali ba NRM. Kubanga ebigendererwa bye badde baagala okulabisa abantu baffe n'obbakkakkanya nti wakati abantu nga babakyaye banoonya figures ezo zimanyikiddwa abantu ne bazitimba mu kamera ne baziwa ssente ne bakeera ku makya ne bagamba twamuwadde mumulaba oyabadde nammwe naye mulaya na twamuwadde basiiga ekifaananyi nti ate mukyayina bantu babalimu batembeeta nsonga zammwe bano bonna be mula tukola nabo. So ekifaananyi ekizze kyonoono okuyamba abantu kwe bayamba kubanga nnero okuyamba tekwabanga mu kamera kwabanga mutima gwa muntu n'okwagala kwakuyinako n'obusaasizi. Era nga nnero oba n'ekizibu n'enkugamba munywanyi nga bw'otera okunkola atondadde mu kamera ate abantu nibagamba ddi nti onjo kyayo n'ogamba Faru nekukubira akasimiro ga muganda wangu walubiganye n'ogamba eky'ekkumi kiikyo kati n'otabawuna mulala akola ki amanya kwe kuyamba okw'abantu kwe baabangamu abantu muleme okweteekako emirimu egitali gyammwe nga musaba abantu ebirala bye bakoze ku bantu baabwe kitegedde era kyovola bakantambi kano kafulu kyovola message eno yakoze ki yafulumye naye bulijjo teri amanyi nti ne Parrot ayogera ne Bobi Wine kitegedde kubanga Parrot watuukira okuwa Robert Kyagulanyi senta message emugamba tukusaasira tunyolwamu naawe tuli naawe era ssebo tukuwagira kozi gy'oliko ebyo tebiweerezebwa muntu atali nnyo close naawe. Segment ezo njagala oziwulire kitegeeza omuntu alina this closeness naawe ey'amaanyi
kubanga paroti yali badde ngabagamba tabadde nankolagana Robert Kyagulanyi ne namba yali badde takyagirina kitegedde ne Bobi Wine yandi badde tamuddamu era yamugambye angenda kwogera naawe amangu ddala kitegeeza wabaddewo enkolagana ene ya closeness ya brotherhood kakati goboveni olekana Robert Kyagulanyi Ssentamu tayambye paroti takoze eki no my friend temwetuma mirimo gitali gyammwe. Tukola practice yaffe bulungi era mukulu wange namusanzeemu naye kye nasinza okutya miti bucupa kyokka ekyewunsa abeefuula nti emikwano gye be baamuliko. Mbu omugenzi Paulo Kafeero bamusanzeeko eddagala obucupa biki eryo bamusanzeeko na ttono. Oli yali musajja mugezi ate nga mwatiikirivu. Nkugambye obwo bucupa bwe bamusanzeeko butono nnyo, entaana yonna yandibadde ng'ejjudde. Omuntu yenna ng'abadde mugezi, omuntu ng'abadde mwatiikirivu, omuntu ng'abadde mugagga, ogwo omuzimu tebagukkiriza na kugenda naye Magombe, bagujja mu ddiiro. Kati ogw'omugenzi bagujjaawo Wampozi National Theatre awo ng'oza nga bayimbi bayinza okuguleka teyasulawo kaawo nga tebayinza na kuguleka tebakulimba. Era ne gwe nawuliraga nti bannange ndowooza obucupa obwo bw'eddagala bwe bubadde nga bumugaana n'okujja okubaako kyayogera ng'akimaki nga talina mirimu gy'akkola. Kali ng'okene kyangu ngamba nti osobola okene kyanolaba omugenzi Moze Radio ng'ali ku mutwe ayogera simanya ng'alinnye ng'akimaki nga teri bamwagala ku magezi ge yali ayina. Ku magezi ge yali ayina mu bikwatagana n'okuyimba ettutumu nga bamuleka oyo bamukimaawo mu ddiiro ng'ali mu ddiiro awo. Kati baleka bamujja kololo. Tebannanga omuntu omwatiikirivu, omuntu omugagga akola mu bulamu, omwatiikirivu akola mu bulamu ate ne bw'agenda asigala akola. Ebyo mubijje ku nze kizibu. Abantu ensi mugiyita ku ngulu, mugezeeko okuyingira ensi munda mujja kakasa. Ekibuga mba mukitambula abasinga musomako bigambo gundi naye nga tomanyi kiri munda mu bizimbe. Ego olaba bizimbe naye ekiri munda omwo kati eyo yensi mugiyingireko munda. Ekyo tekyewuunyisanga kufa abasajja abamanyi. Oli yali musajja mwatiikirivu, yali w'amaanyi, ng'ogwo omuzimu toyinza na kuddamu kugulaba ab'ekika ne banaagunoonya ate n'ab'ekika si be baguyina tebakulimba. Ejo teri wakika ayinza n'okubeera nagwo nti oli alina omuzimu gw'omugenzi Paulo Kafeero nga yagukozesa tekisoboka. Ku basajja abali mu nsi muno n'abakazi abali mu nsi muno abagezi ate abamanyi. Oli yali musajja mugezi nnyo nga mwatiikirivu. Gwaliraba eyo omuzimu gw'omugagga oguli ku mutwe ng'oli yali mugagga. Kale njagala ondageyo omuzimu gwa pulezidenti omu. Mu buwangwa n'enno ebintu ebirabise nnyo. Ali ayinza okuba yateekamu eddogo. Kuba abaana bagamba abaali Kafeero beefuula bankwano gye, bamaama b'abaana bano abaleetamu abasibe, bayimbi banna abaamuliko, baani abaali Kafeero okumuteekamu obucupa obwo bwonna. Anti byonna tulina okubitunuulira. Ebigendererwa by'abantu bano benna betugezaako okumenya byali ki? Bw'ogamba abaana ebigendererwa bya biba ki? Bw'ogamba abakyala ebigendererwa biba ki? Bayimbi banne ebigendererwa biba ki? Abayimbi sisuubira. Kubanga Kafeero bw'aba mubadde mu competinga ne mu industry bw'aba afudde ate mba mwagaza ati competition ebe wedde. Muba temwina kyamina kyemukola ki? Ebyo byaliwo luli. Kuba Kafeero yayimbako ennyimba ezimu nti baafuukuuza amakaage, simanya baamukookerako emisango egigamba nti alina ebizibu nebisema bazuula ebisegalira by'abafu. Baali engeri gy'alivaava obukunja ne bamukookerako siba bagamba ebibozibozi by'okulya wano nti abeemukunja era azanira ava bukunja. Ze zimu ku nnyimba ze yayimba ezaasembayo n'agamba batyobodde amaka gange. So ebyo byaliwo eri mu bayimbi banne maybe nga tannakola ki? Nga tannafa. Naye bw'aba afudde competition ebeekoze eki? Ebeevuddewo. Katuddako abalala ba mirundi emeka? Tudda ku baana ne bamaama. Abaana ne bamaama. Ba beneficiaries. Okusingira ddala bamaama. N'abaana.
kubanga abaana bambali bakuze family kwade family abagala okubba beneficiaries abagala okubba ebintu direct beneficiaries waliwo abajja okugamba nti muganda waffe fetaka yali yalinguza baweza kuba baganda be bazo gabaga ero twamuwolako ssente ng'agenda kukola ekivulu kyegundi tumubanjako bweziti ku ekaze takazale se tusazeeko yali yansalirako wali kati njagala kutwalako yika 8 ne sasula ssente zange ebyo nno yino bitunuulira kakati abo tuyina batunuulira. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin Kiza omusomi w'eddua nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda e Bulaayi okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa Lugalambo ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo zolaba ku sikulini yo. Ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takuggwako kozesa Lugave cough and flu syrup ate gwalumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwekozesa Lugave alusa syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority. Focus 360 the vital channel kwoli nga bulijjo between lines kwa tochi mu nsonga tubeera tutunira ensonga eziba zitambudde mu mawulire ku ludda luno show ya leero tugenda kuba tuyitako mu entertainment mu ngeri y'emu oba endala Master Parrot mawulire gannaku yatuvaako wiiki eno funa akabenje za Monday evening yaziikiddwa Paulo Kafeero naye yaziikuddwa n'aziikibwa omulundi omulala y'ensonga za DNA ani alina ki ani alina buvunaanyizibwa ku ki ani mwana ani atali mwana wabula ate abaakajja be babadde bagoba mu kika nti tebasaanidde bali bagamba ekifaananyi kya Ssensekere bo tebeetaaga na DNA okusinziira ku kifaananyi naye tusigala tubagamba ekifaananyi si Luganda okugamba ekifaananyi si Luganda kiyinza okuleetera ebizibu naye kyangu nnyo okutunula n'ogamba abo abaana b'egundi bawagundi family eyo balinamu akanyiriri so abaana bano ate swazi ate ye bamugabye walala naye ensonga za DNA tennafuluma naye abaana DNA ey'omutimbagano swazi yamukasusedde ebweru ey'omutimbagano sinzira engeri gya controllingamu ebintu gyakulwana n'enfaanana bagamba eyakajja gwe mutwalaganya ate alabika afaananye omugenzi okusinga gwe so naye byonna bya sayansi swazi oba yafaanana maama we oba yafaanana bakojja be so nebisirikirwa mwali awo DNA bamuyisaamu ejja kutubuulira ekituufu ye final answer gye tuyinza okuba nayo nga bulijjo tuba tusibwako Lugave Herbal Products mwe muno muli Lugave Herbal Cough and Flu Syrup wamu ne Lugave Herbal Ulcer Syrup oba cough senyiga kifuba miro gikusiiwa awo wonna wano bagamba kozesa Lugave Herbal Ulcer Syrup yejja okuyamba kifuba kikolokoota miro gikusiiwa senyiga tawona ku makya Lugave Herbal Cough and Flu Syrup yejja okuyamba gowa ulcers lubuto oluzimba waliwo emmere gy'otalya ofuna heartburn ofuna ziyuuse ne boloti n'obeera ng'otwala emisinde tugamba kozesa Lugave Herbal Ulcer Syrup ejja kuyamba. Haji Yasin Kiza musomi wa ddua gwalina ebikutawaanya naawe osobola omukwera ku namba y'essimu gy'olaba wansi awo n'akusomera ku ddua n'agamba olaba tuludde n'omuntu kitegeeza obujulizi bubaawo tubadde ne Haji Yasin Kiza ebbanga ddene kitegeeza baakoledde bangi era obujulizi babuwa era y'ensonga lwaki nawe tukuzigirira nti genda Haji Yasin Kiza akusomere ku ddua gwagala osasula fees osasulako mpolampola kozesa Airtel Money ng'onyiga *185 *6# obe ng'osasula ne Airtel Money tuyamba gatuwani ku code zikati kodi ako n'osasulako n'obeera nga z'ofunye z'osasula mikisa ogwamu osobola okugwa mu draw mikisa egiwangula obukadde 120 buli wiiki nga buli omu awangula
emitwalo 3 buli week abantu 100 nzo sasulako 2 niyo biranga bakubanja yasa nokyusa obulamu omalayo oba inzo malayo ka fees nga nayo akajje wala no wangula ne Airtel ne kuddizaawo so Airtel money gikozese Farukali kambuze ko ku bantu bannamasaka mbatumirako nyene bannayuganda bonna batulaba toko wanga kubuza abantu bannamasaka sobola bako wababuuza kubanga sebo watali bannamasaka nze sali badonze gola banjola abe masaka njagala batumirako bannayuganda munaje muwangalira njagala kutegeezaako ne bannayuganda nero nzikirize mbategeeze nti abagala okgenda mu mawanga g'Abawarabu n'okukola emirimu munkubire koko tulina emirimu mingi ba cleaner ba housemaids aba delivery ne ba security guards n'emirala 0759 0759 49 mujje munkubireko tugende tukole kasente kasaamu saamu ate tukyusa obulamu bwe tuzimba ensi yaffe. Okay. Master Parrot. Master Parrot bwe yafa ebigambo byali bingi nnyo. Ebigambo ne bisooka biva ku Master Parrot omugenzi ndabyolekeza Bobi Wine. Taberedde wani. But eventually we twavudde mu kuziika ebigambo ebyo byonna byabuze. Kubanga wabaddewo enkolagana ey'enjawulo wakati wa Bobi Wine ne Master Parrot era obubaka bwe yabuwadde. Katusooke ku Master Parrot ng'omuntu gwoyinza kumujjukirako ki? Parrot nno nze namulabako enfunda eziwera nakunyumizaako nti ffe ba Firebase Army bali abakadde era ffe twagendanga ebusaabalaawo Bafani badde manyi wali muyimbi bafani ali wayimba luyimba ki wanonzenze ke yayimbako bafani naye n'okuyimba tekungwanga kono era bw'oba oyagala kungezesa microphone ogireetanga n'oŋŋamba batabbire sobola okwoki okuva ku makya paka obudde gye bukola ki gye buziba era mwe baraga mafini nga gwe abalowooza munno microphone mwagikwata ate nze ndi mulala mukko so nepikiranga abeewammwe bayinza okwewakana nga bandabe ne bagala labika ono omwana waffe like ali ayina gye bamutwala egeri gyakasukamu layini. Okay, Master Parrot. Parrot wa Firebase eri enkadde naye Parrot yali ayina nyina ebintu bye nnamwagalako nze ng'omuntu. Abatamanyi Parrot yali musajja muyivu ddala. Yasoma course ya MDD. Era yasoma e Makerere. Okitegedde? Kubanga abantu abamu balowooza abayimbi abamu tebaasoma. Era Parrot obuyigirize bwe n'obukugu bwe bamutuusiza okubanga alondebwa ku kakiiko akamu akawuma okubanga mukulembeze kuwuma. Abadde akyali mukulembeze waffe? Wawuma. Okay. Abadde akyaliko ku lukiiko lwa wuma olukulemberwa omukyala Sindi Sanyu. So abadde akyaliko ng'omu ku ba pioneer members oba ba leaders abawuma. Tebamulonda buboozi nti bamulonze, wuma yali eronda abakulembeze ku bukugu ebbanga lyomaze naye n'okusomako. So Parrot abadde omu ku bayimbi abatono ennyo mu Uganda be tuyina abaasoma ate nga baluddewo n'endongo nga bagikubye. Kuba bw'otulina katalogu ya gundi ya Parrot ebadde eyina ennyimba nnyingi nnyo ate ng'ayina zi hits. Naye kino kye njagala nze okwogera ku Parrot era kigende ne mu bayimbi abalala kubanga si yekka. Abayimbi ababaddeko n'amannya ne batuuka obulamu maybe omanye endongo eno yafa Nero. Njagala tukkirize olw'okuba nti endongo ki ekigireetedde okufa nti tulemeddwa okuba n'amateeka agafuga endongo agaddala nga bw'olaba kyetuyita copyright. Nti omuyimbi nga Parrot ku katalogu gy'abadde ayina hit songs n'ebirala ne bwe yalibadde tayimba leero yalibadde mu bulamu obulungi. Abayimbe bano olw'okuba nti music waabwe atuuse n'abanga tebakyamufunamu batuuse ne babeera mu bulamu obw'okwennyamira obw'okubonaabona ne batuuka mu mbeera ne beekyawa ne bagenda ne mu depression. Bino njagala byogera nga ntya Katonda eyantonda. Parrot mbadde mu tundu yaffe. Parrot abadde ajja nnyo Makindi paka lasti n'ebifo ebyetoolodde abadde alina ekimotoka kye kinuwa eya black eri old model old model naye nga Parrot ecupa temuva ku mumwa
obudde bwonna Parrot abanga anywedde era nga atamidde. Ekyokubiri ng'oggyeko be tubadde tumulaba kubanga kati kino kyenkugamba ensi ebadde ekiraba bamulaba mu public. Naye n'ebirala byabadde akozesa ng'omuntu. Kati omuntu atamidde tosobola mujjako bakyala. Kitegedde. N'emize emirala yagiba gikoze eki. Naye tulina okuddayo ku nsonga yatuuka atya wano. Era kyakyamuleetera okutuuka wano Parrot ne yeekyawa kubanga amazima gali nti Parrot abadde yeekyawa. Kuba kwekyawa. Because omuntu atuuka na loozi obulamu bwe yali badde alimu. Obulamu buno obw'okubeera celeb oba celebrity life eyo eyina ebintu bingi byejja nabyo. Ereeta obulamu okubanga buli very expensive. Olivinga obulamu obwo bw'okuba nti abantu expectations zaabwe gwe celebrity waabwe balina obulamu bwe bakusuubiramu ng'ate tobuli. So bw'obulemu okububeeramu abamu balina obulamu bwe bakwatamu obulala. Ne batandika okukozesa ebiragalagala ebingi. Tafuna by'alina kufuna. Takyayitibwa ku bivvulu. Tebiriiwo, tebalangibwa, tebakola ki. Era abantu bano nze nsobola bakumenyera abaana abo n'obalaba. Wizo bw'omutunuulira obulamu bw'alimu. Newankubadde baganda bagezezzaako musikasika. Ne Wizo era omulaba depression era akyagirimu. Chaga. Chaga yabaviira. Chaga omulaba. Enya akanyonyi n'agamba anviira Abannayuganda. Otegedde? Waliwo oyo omwana oyo yayimba ne Chameleone bamuyitaani oyo omwana omulenzi oyo. Papa Sidi. Naye yagenda. Kitegedde? Bw'otunuulira ennyimba ze baakola ne ssente ze baateekamu investment. Kuba namulabyeko ng'agamba Chameleone twakola ennyimba nnyingi. Nalabye Papa Sidi ng'agamba naye. Papa Sidi ng'agamba Chameleone. Abeeko ne kyamuddiza. Na investinga nnyo mu nnyimba ze twakola. Nenze siina wennyina mugabo. Kitegedde? Bangi nze nsobola bakumenyera no bangi. Gundi yatuuka n'agenda ng'embeera etabuse ono omukyala Stesha Mayanja. Ne badduka. N'akomawo n'afunawo ekibiina tebiddangamu kubeera bye bimu kubanga y'omu badde oliri mutiibwa. Juzi nalabye Kemisera nga alinga yeegayira omuwagizi amufuwirwa mpaka n'ava ne kuyimba n'agamba ekyetaano kimpe n'akaaba maziga like kati abo abaana ba Kemisera bali ku biragalalagala. Ayinza oba kati tabiriiko naye nga awo yatuukirayo. Bafiye ono kive ebiseera ebyo ebikadde ebyo byamutuuse ewala. Yayingira mu mbeera y'ebiragalagala naye nga kiva ku ki obulamu bwe batambuliramu expectations z'abafaani nti ani yeeteeka ku expectation eyo. Anti wuliriza. Nera amazima gali nti njagala kubuulira ekifaananyi kino ffenna njagala tukiwulirize. Nero tewali kintu kibi kubanga oyina erinnya ng'oli mu bulamu obutali bulungi. Ng'erinnya lyo ddene kubanga abantu bakumanya nti oyina erinnya ne byokola bakulaba mu kamera basuubira either omuntu akusuubira n'asanga Nero alina okuba nti singa alina mu kamotoka. Nero ayambala bulungi. Nero awunya bulungi. Nero alina waabeera walungi. Bw'aba Nero alina omwana balina okuba nga balina we basomera mu ssomero eriri beta. Kyekifaananyi faani kyafuna. Because faani ono akulaba mu ngeera gwe ng'omugundi we amuinspiringa. Anti faani yajja kugamba nsasula ssente okukulaba. Anti kati kyekituukawo kuba kati ekitutuusiza wano abantu babadde bableminga Bobi Wine obutayamba Master Parrot. Nero kati gwe picture gy'osiiga nti Master Parrot yekka si yali obubi naye atuuka yatya kyekimwawula ku Bobi Wine ali obulungi oba ekimwawula ku Sweet Kid ali obulungi oba ku Kenzo. Otandika otya okubeera nga wofuna obuzibu ng'oli musajja mukulu ovunaanyizibwa abo obukuggyibwako ne babutunuuliza omulala. Kakati waliwo ensonga nnyingi. Ekisooka abantu abamu nsobola obbanenya abamu nnyinza obutabanenya. Waliwo abafunyeeko omukisa gwa ssente ne bazidiibooda ne batazikozesa bulungi. Waliwo abafunyeyo ennyimba ne batafuna mukisa gufuna ssente ng'ate ennyimba zaapasuka ng'ennyimba zaagenda. Kituufu. Okitegedde ng'ennyimba zakola ki? Zaagenda. Omuntu n'afuna oluyimba nga lw'amaanyi kati nsobola okukugereza ng'ono nze okerezaayo abayimbi awo
nalaba omukyalo ono bamuyita bibuuza Hajati Madina yakaaba bibye kati Madina nno ogenze wala ono omwana yakagira si lusuku lwa seminti nayo yayita nafuna sente anti nkugereza oluyimba lwapasuka nero mu nsi singa ebadde copyrighting ekola bulungi n'abantu si babbi tekikwetagisa kuba na nnyimba 40 olumulumala njagala ogende mu nnyisa ezirina copyright omuntu afulumya kalubamu kamuga kuliko one hit song nalaba omusajja ono Hoopa Gangnam Style Gangnam Style webali wano mu America ne Bungereza omuntu ng'abana alubamu emwe yinako oluyimba one hit song lumu oba bbiri kati oyo mwana Lusukulu Semiti yali alina ennyimba nga 3 ezoogera kuba yavuddeyo ne mukomera so kakati wano tulina ekizibu ekyo nti expectation z'abantu owulira fani gwe gwawagira sente ze abamu bapromota be bababba kitegede bapromota be bababba promota olaba omuyimbi bamutegese ne bamuleeta katulaba ngono omwana gundi waliwo n'omwana yabamuyitaani eyali Wabitex omuwala Serena Bata ng'alina ennyimba nga muziraba naye nga tewali abaana babeera mu bibiina kiva ku kondakiti ya mwana nga serebu tewali street system eri structured bulungi ya art abantu mubasobola okufunira ssente nga bannabitone kitegedde kola concert sizereta ssente ate meka omuntu asobola okukola concert ng'ali mu mabanja natagifunamu na ssente nga teyafunye kubanga concert wali badde ogifuniramu ssente either ng'ofunye ba sponsors naye ba sponsors babafuna ba sponsor ate bajja bagenda wa promoter ekitegedde si wa mwenyewe promoter yanoonya ba sponsor omuyimbi n'ava mu kivulu nga ne ssente sponsor tamuwadde ng'amugamba expenses zisusse kati gwola muyimbi era abayimbi bano zino ze main concert tebafunamu ssente olumbu batakola extras talina bw'abaali so bino byonna bijja kuki nti leero era Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde awa speech ye yabadde agamba abanagamba betulwana ffenna tulagala okulwana okulaba nga bannaffe bonna baba mu bulamu obulungi tetulwana ntwagala nnyo twogera nnyo bya bufuzi twogera ku mulimu gwaffe ffenna nti omuyimbi leero nga Master Parrot n'abalala bali badde bali mu bulamu obuki obulungi kakati abayimbi bola abasukkulumyemu abaye positioninze balutalo batuka ne bagamba tukyagala ba promoter batutekere bivulu batubba tugenda kadiwano nga tufulumiza nyimba nyingi nga tulina kye tulina bamisa Kisemakula ati Semakula agamba nja kubaayo ne show zange 2 omwaka obeemu nja kuba ne Easter babe na kalenda n'endalo baba bagitawa n'agamba ezo nja kuba nazo buli mwaka kitegedde era Basemakula abekyabayamba okufuna ku busente bo n'okubaako bye baakola batuuka mu bibiina nga bagamba ono tumuwadde olunaku n'ono tumuwadde olunaku mwetegeke baafuna n'abagagga teriyo kifunyisa ssente mu nsi ng'ogyeko okukola kuno okukola teriyo kifunyisa ssente mu celebrity world nga social capital omugagga n'abeerawo n'agamba Zanero kwokyezaayo awe 10 genda okole studio 10 eryo nga tewalikoleredde woba olina amagezi naye n'omugagga omufuna kikutwalira ebbanga olina okuba nga oluddewo omugagga gwe nali njagala njokyeyo omugagga we Masaka Ajamini studio Ajamini simanya like ata nero omwe mubeera n'Amini ate tubeera naye twayagala dde okumulaba naye abasajja ababeera naye kikyatuukawo simanya bako Amini so ekifaananyi kye mbadde njagala okusiigira nti industry eno bwe tuba twakugyogerako kubanga tuli mu kwogera ku Parrot ne si yasoose okufa nero abayimbi bafudde nga balina ennyimba agundi yafa wano Martin Angume Kafeero leero tumwogerako tulina abayimbi nga radio yafa radio y'omu ku bayimbi abasooka okukuba emmeeza nga bagamba abasajja zi collecting society zitubba ne bamuteekako nnyo n'embeera awo radio jjukira bulungi era lwali lutalo lw'amaanyi era abamu bagamba n'ogamba maybe biyinza okuba byaviirako n'omwana oyo okufa so
wano waliwo ebizibu bingi ebiri mu industry ya art naye ate nga yimu industry zaali badde singa okuleeta ssente empitirivu. So omuyimbi buli wofuna ekizibu nobeera bamusondere bakolere kakawoshi kitegedde kakawoshi. It is the same story okujjako abaalirake ne bakakuba akaji aliya. Exactly. Abaalirake abo bakikola batya? Abo embeera yali ndala mukko. Okitegedde? Kubanga bw'otunuulira si bokka. Nera abayimbi bangi nejja si tunokolamu faces ezimu. Abayimbi babaddewo bangi abamanya. Ninga era tebafunye ssente. Kitegedde? Bajeno Megadi tebaaliwo. Music bamufunamu ssente. Oba obulamu bukyukidde Bulaaya. Kitegedde? Banjira Kalule. Kitegedde? Olina okulinnya Kanyonyi n'ova wano. Bangi babaddewo wano. Bannabitone. Waliwo abaazannyanga emizannyo ne firimu. Bannakawunde. Kitegedde? Baafunamu. Nabo mbalaba Bulaaya. Waliwo n'omuvubuka bamuyitanga naye yazannyiranga mu Ebonizo oyo bamuyitanga ani? Jingo. Ejingo. Kubanga omuntu abadde ku level ya Jingo nga gundi zikola bazita batyezo. Theater. No, waliwo series. Sagala gundi bazita batyezo ng'omuntu afuna mu royalties. Royalties nga zijja. Omuntu nga Jingo ku myaka gye yazannya mu Ebonizo wali badde osubira ali bateeta akagenda ku kyeyo. Naye omuntu amala okukola mu myaka emikulu n'agenda ku kyeyo. Mu mitojo nango kozesa talent yakozesa amaanyi mangi. Ate w'okulidde oyingidde asatwana ate n'oli kubanga Nero royalties nga ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takuggwako kozesa Lugave Cough and Flu Syrup ate gwalumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwekozesa Lugave Alusa Syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority. Gadde omu ku bantu abebuzibwako mu ggwanga nga mugagga nnyo. Anti contract ze basayininga. Anti kyenkugamba kati yakusanga nga Dr. Bossa ffe gwe tumanyi naye ng'eri waliyo kampani efuna ebintu ebyo. Okitegedde? Kati kyenkugamba nti waliwo obutali bwenkanya. Twetaaga bode ezisengeka ebintu bino engeri gye bikolebwamu. N'abakulembeze abatuufu si bano ab'ekiboggwe. Abakulembeze abatuufu ng'omuntu alina yasoma ekimala, balina balooya abamala, nga omulimo streamliningiddwa bulungi. Ate discipline wise tutegedde structure erina ekizibu. Discipline wise ng'abayimbi oba nga bannabitone okubeera nga because nze nkubuulira okukola obukozi ka music video kamu bwe kati ak'omutindo ogulabibwako ogutandikibwako notandikira mu miliyoni katugambe 5-8 okudda waggulu naye ne sente zifunika omala okukola video eyo ebimu ku byazijja mu kuyimba omala okukola video eyo ng'ogitaddemu katugambe ffe twakolera okukola miliyoni 3 mu kitundu naye ne bakugamba ate munno ye yaguzeeyo kapoloti wali ka miliyoni 3 naye gwe omwagizi n'akugamba olupya luliwa nga tamanyi ndino video eri erimu miliyoni zo 5 eyo poloti namba oba okitegeera like natunuuliramu ati ono nga oba tonnamugjamu kasente oba tulina okwebuulirirako n'omanya nti omwaka nkozeeyo video 2 oba emu anti Nero uliriza because nayo business olina ogiteekamu gundi naye ekizibu ensasula yaayo nzibu I think the system is structured ekuliatinga ne discipline kuba omwana akwata miliyoni 2 n'aziteeka mu kaduuka ke n'ateekamu engoye oba obirabako naye okwata miliyoni 2 n'oziteeka mu music nga okalina kusiima ekireetera sente z'obutaziraba is the structure ne system singa ebaddewo ng'erikola bulungi wali badde mangu ofuna sente zaali badde zijja kubanga oba oyinvestinga kyolabako okola oluyimba sente ne zijja royalties nga zikola ki ziflowinga nozaawo wano kubanga oba sure zigenda kukola ki kudda so kakati kino Nero tewali kintu kinyiiza mu Uganda nga keera ku machonola omuyimbi alina katalogue ennene nga bwolaba eya muganda waffe Master Parrot kati omugenzi naye nga bamusondera case nolaba abantu nga baleeta sente empitirivu amabugo simanya federation simanya ina kusonda simanya tulina kugenda mu government etusondere sente ebintu bikwase ennaku n'obukyayi n'obusungu ekirwa ekyo nayagadde okyebuuza kitegedde nalabye bafaani nga bayomba gundi tobaddeewo naye omuyimbi oyo abadde akyalina kapasite
esobola otegayokayoka concert ne bagamba friends of parrot mujje tekibaddeewo. Lwaki abantu baagala nnyo abayimbi bano nga bamaze okufa kakati ne balyoka bakuvunaana munammwe ne mumulekerera naye nga n'oteekayo buteesi nti kawoshi gundi mulwadde okumwoza abawagizi tebajja balina ali ku social media ng'afudde kati abawagizi si banenya baba bazikuwaakedde exactly kubanga abawagizi omulimo gwabwe omukulu kuwagira weya wobeetaagira soko gye ebintu ebyo musana kati abawagizi bo n'oluyimba bo bakkiriza nti Parrot yakuba bamuwagira bakuwagira ku muliro katoyina kyobagamba nti Parrot yatwalanga sente ze yali promoter tebabimanyi bo babadde bakula Parrot emyaka giwesukka 10 bakuwagidde bwe bivulu ennyimba bazigula bakola ki baseeka ku disiki utegede basala tepu kati gwe tobagamba nti Parrot tasobola kuba mwavu kyekiri kyembadde nkugamba nti the consumers of music are consuming it mu kirabuzi mu yumba gaabwe nyimba baziwulira mu mabaala baziwulira mu hotels ne ku masimu gaabwe kweziri so babamanyi nti baba bamanyi omuyimbi ono bamuwagira because they have that music ne ku YouTube bamulaba social channels kakati gwe tobagamba nti toyina bagamba nti Parrot mwavu nnyo ennyimba zikubye emyaka 10 so expectations z'abafaani oli atamanyi system bwetambula tomugamba nti Parrot mwavu kakati kiddayo kyenkugamba government abantu ebayambye eti abayimbi bannabitone okay the system has to be structured government yabaterawo copyright eriwa kanzo yagireeta copyright bweba yatandika okukola Parrot kacyegira kubanga kati giri myezi ngemeka royalties za gundi zirirwa za Parrot ennyimba ze mbadde muzikubawa nero kujjako ogamba nti kati mukano katayimu manyi omuntu waafa ate bakuba nnyo music we kati family yandibadde gamba kale katusondere ku baana obusigadde ebigenda maaso abantu balina okukimanya gundi copyright ne bweba weeri ensonga gye twayogerako ffenna tugimanyi budget enforcement abakulu basasula ennyimba z'abantu bali willing okusasula n'ebirala era baani abalina okusasula bebanyi owning businesses ezirina okusasula music oyoka audio kano osiibye otya ebizibu byoyitamu tubiraba nkusaasira byonna byoyitamu era Mukama Katonda nsaba kuume okusookera ddala neebaza Katonda eyakuwonyezza era mwebaza okubanga okyali mulamu naye guma ojja biyitamu naffe tuli mabegawo olere tuvaayo okweraga nga tuli mabegawo oyo Parrot tukuwagira Mukama Katonda kuume ne famire yo n'abanuupu bonna muganda wange neyanza obubaka munange obwo bunsaasira nsanyuse n'okuwuliza tubulanye naye bale kundowoozaako muganda wange we bale nakunkwatira kiswa Mukama ajja tumazisaako maybe we'll have a conversation one of these days naye nsanyuse okuwuliza sebo omanyi wakinkubya akantu ako Parrot waafa omuliro ogwasibuka ku social media nga bagwolesa Bobi Wine nga bw'atayambye Parrot nga bwakola ki Bobi n'asirika Bobi Wine bwe twabadde mu kuziika balina audio gye baakubye ya Bobi Wine obaka bwe yaweerezza kandabo bannaka downloadings ak'obubaka obwo kade kawanvu muko obubaka bwa Bobi Wine oba bannaaye babwe bono naye sijjukirayo omulundi yadde n'ogumu Parrot bwe bamukozesa okutambuza obulimba ku nze okukakkanya ensonga zenyimirirako si lwakuba nti twali tukyalinya mu kimu buli kaseera naye kubanga yali amanyi amazima ng'amanyi gye tuva amanyi ne gye tulaga ti Parrot oyo buli muntu yenna alina gwe basobola okukozesa bamukozesa sijjukira lunaku lwe bamukozesa so ekyo ndisigala muwa ekitiibwa wadde atuvudde ku maaso message eyo nkulu nnyo
ojjukira kalika message ndowooza kaavaayo lwe baakubira Bobi Wine ng'agenze ewa Musisi video y'omuddwaliro eyo ndowooza mugijjukira Parrot okumanya alina omukwano ogwa ddala yaweereza Bobi Wine message sebo nkusaasira biki tuli mabegawo wadde okitegeera ng'ate bawadde tebakyakola nnyo bonna nga tuli mabegawo wadde tetukola ki tetuvaayo nnyo kukola ki kweraga ne Bobi Wine avaayo n'agamba neebaza Parrot mu bantu bonna be bakozeseza okulwanyisa Bobi Wine tabaddeemu naye ng'ate mu bantu ababadde basinga okumanya Bobi Wine Parrot kuba ebifaananyi bitulaga nga ne Bobi Wine tanakola na dread bonna nga bakyali bantu bato nga bali bonna so it was so special nti mu kwetunda kwonna abayimbi kwe beetunze okulwanyisa Bobi Wine Parrot not at any one time agambye ajja kulwawo nga mu ekitiibwa obulamu bwe bwonna gwekyo kiri special naye nga nero waliwo njagala okwogera ku Parrot yo ne Robert Kyagulanyi Ssentamu his excellence Kyagulanyi oyo abantu abamunenya mu kuyamba leka tebamumanyi era mpulira nnyo ng'abantu badda social media bakuba empawa baleekaanira Kyagulanyi tayambye gundi abantu abasinga otuleetera obuzibu wano okuyambira abantu mu kamera baali ba NRM kubanga ebigendererwa bye badde baagala okulabisa abantu baffe n'obbakkakkanya nti wakati abantu nga babakyaye banoonya figures ezo zimanyikiddwa abantu ne bazitimba mu kamera ne baziwa ssente ne bakeera ku makya ne bagamba twamuwadde mumulaba oyabadde nammwe naye mulala yana twamuwadde basiiga ekifaananyi nti ate mukyayina bantu babalimu batembeeta nsonga zammwe bano bonna be mula tukola nabo so ekifaananyi ekizze kyonoono okuyamba abantu kwe bayamba kubanga nero okuyamba tekwabanga mu kamera kwabanga mutima gwa muntu n'okwagala kwakuyinako n'obusaasizi era nga nero oba n'ekizibu n'ekugamba munywanyi nga bw'otera okunkola atondadde mu kamera ate abantu nibagamba ddi nti onjo kyayo n'ogamba Faru nekukubira akasimiro ga muganda wangu walubiganye nongamba ekyekumi kiikyo kati newatabawuna mulala akola ki amanya kwe kuyamba okw'abantu kwe babangamu naye wana abantu omuntu alowooza okuyamba alina kuleeta ka kamera nakwata ebifaananyi n'amaana abita anti waliwo okuyamba okwatuukanga kuyamba kwa kuba kalango mama gundi huyo yaziribanza abo bana mama gundi amwana maene mama gundi ayamba mama gundi oyo yayambanga naye yasasuliranga akalango exactly lwebigendererwa ebibye abantu baffe bakuyamba kati gwe wogambira nti n'okuyamba kwa kamera akuyamba kwa kamera okwo kwabeeranga munnyo okuyamba kwa kalango n'okulanga okwa campaign tigundi abadde wa NUP board mukubye tumujjanjabye okugulu tumuwadde ne board empya nga ekituufu kiri nti nkubye campaign ezandiguza emizindaalo na bikino n'okumatiza abantu nkireese mu charity mu kuyamba so Bobi Wine alina okuba abadde n'enkolagana ye enkola ya Robert Kyagulanyi Ssentamu ayamba nnyo abantu out of the camera tayamba abantu mu kamera era bw'olaba nga kibaddewo kiba either nga waliwo public demand yeyo egamba tulageeko oba nga bya kibiina oba kuba waliwo olunaku lwe baatandika nuupu abalwadde baayo tebalambula Bobi Wine awo n'asooka ajjayoko ku bifaananyi ng'agenze mu ddwaliro ne bagamba waki ogenda mu ddwaliro okulaba omuntu n'omukubya ebifaananyi oli mulwadde ate mwekubya serefi waatateekayo serefi talabye balwadde bw'ateekayo serefi ndi ate atadde serefi mu mulwadde Bobi alina abantu be bawangadde nabo okitegedde nero nga bw'obeera n'abantu bo kati ono omwana Parrot be babadde ku bantu Robert Kyagulanyi Ssentamu bakuze nabo so bw'aba anaayamba Parrot yeetaaga kuyita kamera oba kola press conference nga bannaffe batera okukola ki ayagala kuwa kamiliyoni kamu n'ayita press conference n'agamba muziraba ono zino zimuwadde zigende zimujjanjabe kitegedde so abantu mulema okweteekako emirimu egitali gyammwe nga musaba abantu ebirala bye bakoze ku bantu baabwe kitegedde era kyovola bakantambi kano kafulu kyovola message eno yakoze ki yafulumye naye bulijjo teri amanyi nti ne Parrot ayogera ne Bobi Wine kitegedde kubanga Parrot watuukira okuwa Robert Kyagulanyi Ssentamu message emugamba tukusaasira tunyolwamu naawe tuli naawe era ssebo tukuwagira
kozi gyoliko. Ebyo tebiweerezebwa muntu atali nnyo close naawe. Statement ezo njagala oziwulire. Kitegeeza omuntu alina this closeness naawe ey'amaanyi. Kubanga Parrot yali badde nga bagamba tabadde nankolagana Robert Kyagulanyi ne namba yali badde takyagirina. Kitegeeza ne Bobi Wine yandi badde tamuddamu. Era yamugambye angenda kwogera naawe amangu ddala. Kitegeeza wabaddewo enkolagana ene ya closeness ya brotherhood. Kakati gobo vero olekana Robert Kyagulanyi setamu tayambye Parrot takoze eki no my friend. Temwetuma mirimo gitali jammwe. Oyagala kubanga misachi yabadde akubyo. Era by the way gundi ya misachi njagala ogirete. Yasimanyi lwaki ogirwisizaayo. Papa misachi Semakula manyi papa misachi Semakula. Audio kalirudda wabanna. Semakula y'omu ku bantu bensinga okukiririzaamu. Era nza Semakula nyine ebintu bingi byemuyigiddeko. Semakula nyine ebintu bingi byemuyigiddeko. Semakula yabadde akubyo omuntu. Semakula tatera nnyo kuvaayo kunyiga mu public. Nebo omulaba nga avuddemu eddoboozi eryo ery'omwanguka. Omanya waliwo ebitagenze bulungi era abantu beetaaga baddeko. Ate Semakula y'omu ku basajja abatono ennyo abaliwo abakyakkiriza nti abantu balina okuba n'empisa. Empisa moments later. Ekirala nnyingidde buli muyimbi legendary naye mwayimbanga ne Parrot. Bobi Wine kale president wa gospel artist yabuwamba tabuvaako bamwigaramezi. Let me tell you, do you get that industry? Mazima. Mbiwa muyimbi munafu. Banange tubale excitement nga tumutonzingalo. Akuta akazindalo. Ndimuyimbi nnyo. Kamilioni aliwo. Wabungalina aliwo. Misachi Semakula buliwa. Ono mayimba amanda ye. Come on. Ora tuse kole ekyo kyosanze okukoze. Kyona kye tutakoze eki babino tebabisomerera nti tetulira professionals mu kulabirira oba mu kubeerawo mu kuzika naawe okisobola kyokka yayogedde ebyo teyatulabye tetwasse mulumba ekiro ne tukola miitingi ne tukola ne sente ezikoze bino byonna ne tulonda n'olukiiko lukoze bino byonna kyokka toliyikamera ogamba misaati aliwo olaba nze nero nyina omukisa nti ebintu ebisinga wano bibaddewo nga wendi. Naddala sitera nnyo kwogera ku industry ya art. Naye nze omu ku bantu abatono ennyo abali wano aboogera mu bintu ebigenda mu maaso mu ggwanga. Abamanyi nnyo industry eyo n'olugendo lwayo. Kati Misachi Semakula papa mulabidde emyaka mingi. Naye Semakula y'omu ku bantu abatono ennyo bensinga okumanya nti bayamba nnyo nga bali wabweru wa kamera. Era akoze ebintu bingi n'okuyamba abantu bangi ku personal level. Semakula ye muntu awulira akakubye nadduka emisinde. Yenyigira buli mu mbeera naddala ekwata ku bayimbi. Olaba yenyigira mu zitereza abayimbi. Ayina omutima ogwo ogwagaliza banne n'okulaba nga banne babaako engeri gye bayambibwa. Laneeko oyo omulaba oyo abantu abamu banoonya relevance. Baboogereko bakwata amawulire. Namulebe badde bakamu interviewinga simanyi yabadde taliwo yali yagenda wa. Yakukomaho mu ggwanga. Nebigenda mu maaso mu ggwanga takola ki? Tabimanyi. Yali yadduka. Yatuukidde mu kamera. Yali yadduka kati anoonya buli wali ki? Kamera. Buli wali kamera. Yeetega buli kamera ayagala abantu bamulabe nti waali. Byibadde ebintu bye buli kaseera. Taba nno na nsonga eri awe egguka. Taba na nsonga eri awe egguka. Akasesa ati abadde yakakomawo. Nkuga abadde yakomawo. Ate taba na nsonga eri awe yasimba. Jesa ayogera bujaga najabulamu nakola kina.
okitegere ayagala kabampaano oyo era tobola Ssemakula yamugambye nti balime kuba na excitement yaki nkugambye yabadde yakoma ndowooza buli kamera ayagala agikole ki bafeeko bamukwatira so tosobola kubanga tobadde mu ggwanga n'ebintu ebigenda mu maaso mu ggwanga tobimanyi n'oyagala ojja okwata amawulire otegedde oyogera ku bantu ababaddewo wano abayambye abantu ababeerawo buli nsonga ya mulala kitegedde nze simanyi Laneko bayina ennyimba ze sizimanyi bayimba nnyimba ki naye Ssemakula yamuwadde ekitiibwa nga amwogerako yagala muyimbi munnaffe naye Ssemakula lwakuba tamanyi nnyo kunyiiga yaligambye tomanyi oluyimba lwa Laneke n'olumu siina lwe mmanyi nze mbadde mu industry ya art siina luyimba lwa Laneke lwe mmanyi gw'olina lw'omanyi nange sirina kati naawe naye manyi ye president wa gospel artist Balaneke besiba ku bantu bajja kufuna bizibu bya bwereere kati wabe Exodus bagambe Misa Ssemakula papa tayina wantu wabadde ensonga yonna ekwata ku bayimbi nga taliiwo kitegedde ne bwaba kubanga omusajja abeera busy naye era yerekereza emirimu gye najja naba part of the activities ezikolebwa ku bantu banne abafunye buki obuzibu so Balaneke banoleka okunoonya kamera n'okwagala okutawaanya abantu so enkolagana ya Bobi Wine ne Master Parrot ebadde kiriya ebadde tiiki temweteekamu kuba ezo voice note abantu baleme kwetuma mirimu gitali gyabwe then ne Laneke togenda mu buli kamera nga bakugamba ate no wali teze kamera ajja tubule naye kamuwezo sho Laneke atubule nyimba zayimba simanyi nyimba zayina simanyi n'abaana bato abakajja bayire nze simanyi nyimba ze okay Kafeero enno leero Parrot omwoyo gwe Mukama agulamuze kisa alese lasting legacy ey'amaanyi naddala mu bavubuka ne generation ezinaddako bisobola omulabira Kafeero yaziikuddwa nga ze ntunuddemu zaagala kunnumba twabaddeawo ne Stella ne security era abantu badde balina okudduka enjuki zaabadde nnyingi naye Mukama wa buyinza navudde ewaka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin kiza omusomi w'eddua nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo zolaba ku screen yo Fero yabagamba musaayi gwange yali ategeeza nnono era nava ogwasooka nagenda ne musaba ye nga ye mukulu wange nemunga ku Mande ejja sabaddeko ebbali era nakkiriza era bwe twajja ku Mande tewaali buzibu bwonna tukola practice yaffe bulungi era mukulu wange namusanzeemu neche nasinza okutya mitish buchupa okekyewunsa abefuula nti emikwano gye be bamuliko ati balimba Kafeero yakuba kati Kafeero mu kuziikulwa kyazze ku ngabana y'abintu nabaana ku kireyiminga nti taata waffe yoono nga family erina beetayagala kubeera part of it Minister Balamu n'agamba ngendo vira mugundi eno nga tutegedde baani abaana ba Kafeero DNA ezikolebwa bakeeka agenda kukola omulimu ogwo muwadde mu wiiki 2 lwaki nabayisa olwaleero osanga olwaleero olunaku lwange lwensembayo okubeera wano kuba tulinda kabineti empya naye saagadde kuleka kintu kya Kafeero kimaze emyaka 2 nga tekiggwa nga kisigadde nga bwe kiri Kafeero abalina abaana 30 kati bamanye be baani abanakkirizibwa okuyingira mu kika kyabwe abanasikirizibwa okubeera ku estate ya Kafeero okubanga kuliko agabana ebya Kafeero nga si mwana wa Kafeero aveemu afuneyo anoonye ekika kye abazadde be bamunoonyeza ekika kye kya bulumi nti kutinkula omuntu eyafa naye tulina kyakola amateeka gatugamba aba Misiri bafarao agamba yalina okukebera Kafeero bamugyeko DNA gwenga omusajja omuganda okuva e Masaka ensonga ya Kafeero eno oyinza gyogerako otya
waliwo abagamba kikyamu okujjayo omugenzi abagamba yengeri yokka gye tusobola okumanyamu baani abaana ba Kafeero sayansi n'ebyobuwangwa balabika balemeddwa okukwatagana era enjuki zaavuddeyo era waliwo ne bagamba nti basanze obucupa obwasibibwa Kafeero ekiteeberezebwa okuba eddogo yensonga lwaki ebintu bye bitutte emyaka 2 nga tebizuulibwa omusajja baali bamusiba omuzimu ebintu byonna bisitandinga obuwangwa nenno obusitandinga tosobola bujjawo nene tekinologi akyuse ebintu bizze bikyuka so tulina okukkiriza nti bwe kirema okuba nti abaana baalema okubazuula ne bagamba nti omwana ono bajjaje bamukebere ono bwoti ne bwoti beba byalemaawo nga tututte emyaka 20 nga minisita Balamu bwagamba ng'okukaayana kukyali kungi nga waliwo n'abafuuse bo buli kimu ne bakitwala nga bala tebalina kye bafunye ndowooza amateeka gabalina okuvaayo ne galamula ne batambula ne tekinologi nazuula abaana b'omuki b'omugenzi Paul Kafeero nate n'ekirala kyenzuddemu mu tekinologi ono Farouk omanyi abasajja ndowooza bulijjo okoma okuba n'abakyala abangi gye bakoma okuyiiya okimanyi buli muntu afanga alina abaana abangi bagenda okukola DNA ng'akomezaawo 3 naye ng'obonyebonye n'abaana nga 10 oba kyontegedde twalaba wano Segirinya abantu baali bayomba bangi nnyo twamaliriza walizeddawo abaana oba 3 kane Kafeero bagamba abaana bali mu 3 olaba nero bino buli bwoba ng'oli waali nnyo oba ng'olinamu kasente n'otaalulako ebigere n'ofuna omukazi asukkamu omu olaba oba n'omu ne bakebera abaana nga maybe abamusibabo ne buli bw'ofunamu embeera y'akasente bino obisuubira naddala ng'ofunye omukazi asukkamu omu era buli musajja bino alina obisuubira kubanga olina okunoonya ekigendererwa kya bino lwaki baleeta abaana maybe abatali ba muntu ono oba ba musajja ekisooka taje tebayabyanfuna kubanga etteeka ligamba buli mwana naagabanako mugabo gwa kitaawe kati tajeti y'ebyo byonna abakyala bano okuleeta abaana abatali b'abantu babasajja bano babyanfuna ye tajeti esooka si mukwano nti babaleese baana kika kyabwe kasita weekubya naye kaserefu ng'olinamu kasente essaawa yonna woofiira agamba yanzaalamu tuvala bagenda mu dyeni ogenda kulaba nga bakoze eki misinde maama agamba temugendayo baana bange taata wa mwali eri kaleerwe wano nali ngattawo waya okitegedde so ebintu bya Kafeero by the way neronze njagala kukutegeeza Kafeero yomu ku bayimbi benzikiriza nti baleka legacy tagenda kuvaawo nyimba ze Kafeero yali ayimbisa ggono eddoboozi ddungi Kafeero yavanga nnyo kubivuga njagala gwogenda owulize nyimba za Kafeero ne ze yasemba ezimukkolo oyinza okugamba music production yabadde ya wiiki ewedde omwezi guwedde n'ennyimba ze z'olabako eziringa enkadde okuva studios we zaatereera awo production za Kafeero teyatanga luyimba nga production si nnungi so nze omu ku bayimbi beŋŋamba abasinga okunnyimbira ennyo tewali muyimbi yansingira Kafeero kuyimba Luganda Bisoko na Ngero taliiyo nze ndi Weebuddu basudde mwagala nnyo ne mu kuyimba Oluganda ebisoko n'engero Kafeero tannalabikawo mulala okay kakati tomozodde nnyo wali ku ddogo lye bamusanzeemu n'abaana bano DNA kakati ebyo abantu babikola era ebigendererwa by'abantu kwagala ku mu buwangwa nenno nebintu ebirabise nnyo ali ayinza okuba yateekamu eddogo kuba abaana bagamba abaali Kafeero beefuula bankwano gye bamaama b'abaana bano abaleetamu abasibe bayimbi banna abaamuliko baani abaali Kafeero okumuteekamu obucupa obwo bwonna anti byonna tulina okubitunuulira ebigendererwa by'abantu bano benna betugezaako okumenya byali ki bw'ogamba abaana ebigendererwa bya biba ki bw'ogamba abakyala ebigendererwa biba ki bayimbi banne ebigendererwa biba ki abayimbi sisuubira kubanga Kafeero bw'aba mubadde mu competing ne mu industry bw'aba afudde ate mba mwagaza ki competition ebe wedde muba temulina kyamina kye mukola ki ebyo byaliwo luli kuba Kafeero yayimbako ennyimba ezimu nti baafuukuuza amakaage simanya baamukookerako emisango egigamba nti yalina ebizibu nebisema bazuula ebisegalira by'abafu baali engeri gye yalivaava obukunja ne bamukookerako si babagamba oba yali ebibozibozi by'okulya abantu ze zimu ku nnyimba ze yayimba
ezasembayo n'agamba batyobodde amaka gange. So ebyo byaliwo eri mu bayimbi banne maybe nga tannakola ki nga tannafa naye bw'aba afudde competition ebeekoze eki ebeevuddewo katuddako abalala ba mirundi emeka tudda ku baana ne bamaama abaana ne bamaama okusingira ddala bamaama n'abaana kubanga abaana bamu baali bakuze famire abaagala okubba beneficiaries abaagala okubba ebintu direct beneficiaries waliwo abajja okugamba nti muganda waffe ffe ettaka yali yalinguza bayinza kuba baganda be bayinza okugabaga era twamuwolako ssente ng'agenda kukola ekivulu kyegundi tumubanjako bwe ziti eka z'ettaka zalese tusazeeko yali yansalirako wali kati njagala kutwalako yiika 8 nesasula essente zange ebyo nno yino obitunuulira kakati abo tulina obbatunuulira tugenda okulaba abaana Kafeero omukyala bisirikirwa atugamba mu mboozi emu atugamba reason lwaki teyazaala mu Kafeero omwana sperm counts zaali ntono zaite zimala of which mutuufu Kafeero yali anywa omwenge ebimu ku reducing sperm count era baabimubuulira yagamba baagenda mu bifo bingi malwaliro mangi babuuze lwaki tasobola kufuna lubuto ne bamukebera ye ng'ali okke Kafeero ne bamugamba okujja Kafeero abaana be yazaala mu kusooka nga tannafuna bizibu bino byakunywa mwenge mungi ne bamubuulira stress biki bulwadde n'ebirala n'omwenge nga low sperm counts era bye byalemesa bisiikira okukola ki kyovola Kafeero yali yakafa bisiikirwa tunyumiza nti omwaka nga gumu Kafeero ng'amaze okufa n'azaala omwana kidde kipotu kitagira ddala ekituufu kye baali bakola ki kibali batugamba era atugamba bisirikirwa nti Kafeero abaana bamuleetera nnyo abaana nga bamaze omukebera ebyo bya sperm counts ntono ng'aseka n'okuseka agamba kati bano abaana nkimanyi si bange kisobola kubanga bagamba sizaala sperm counts ntono ate buli kaseera baleeta abaana ye abakyala yabayina kwegatta kwali okke naye nga sperm counts ki anti zisobola oba entono kuwomu nga ku mulala zimala ng'oli omulala ali fatayiro nnyo yeetaaga busupamu butono nedda abaana baali basusse abaali baleetebwa mu kaseera ako baali babaleeta awaseggire nnyanga omusajja amaze otulaga katambi nti nno baamwokya ebitundu by'ekyama naki talina bwayandibikozeseza nga yakava mu kkomera ne baleetayo ow'omwezi era tuwulirako obutambi obumu nga bugamba abaana abaaleetebwa Kafeero ng'afudde abamu bakulu nnyo tebalina kuba ba Kafeero bwe bawala Kafeero kati yali badde myaka nga 5 plus naye ng'abaana bo bapima abamu bali myaka nga 4 kitegeeza abo Kafeero yali talina kubanga abazaala ayinza oba yatandika mangu ku 10 omusajja omuzira atandikirawo ledda so kati waliwo amawulire mangi naye abaana balwanya nnyo mu bintu bya Kafeero kuva bwe yafa era waliwo gwe banne Swazi afuuse Swazi atunze buli kimu Swazi buli omu amwenenya naye social media DNA yamukasusa ebweru ya social media seyeddwaliro omu ku baali close ne Kafeero banyumye bagamba nti maama wa Swazi omwana omu muganda wa Swazi oba gwe yayimba ku Blandina yakakasa nti omwana si wa Kafeero era n'amugambirawo kati abamu bagamba n'okugamba nti ne Swazi ono maama w'engeri gyalimu embaliga tomanya ne Swazi kyekimuggisaayo Swazi kyekimubuusabuusa n'engeri banne gye bagamba gyatundamu ebintu nga talaga mukwano gwonna kukuuma famire ng'omwana gwe bagamba nti atwala ebintu kubanga yali badde akuuma nnyo banne nagamba nono muganda wange afune kino nono muganda wange afune kino ne buli kimu kikye so bagamba osanga maama yamugamba n'omugamba nti ebintu kyani si byotunda wano si wammwe yanguwa nga tebannakugwamu tunda kyokoze ki kyofunyeewo naye nga waliwo red flag eri egamba nti muganda we teyali mwana wa Kafeero ate ng'omukyala lyamusiba Kafeero kati abantu bagambira osanga ne Swazi ono neeyisaaye maama we ate nga yalimu embaliga tabanga naye nga si wa muki si wa Kafeero kakati n'ekirala waliwo omusajja oba muganda wa Kafeero yagambye ebigambo bye n'alayira n'okulayira n'agamba kufa mu baana bonna abaleeteddwa tebasobola kusukka baana bana nga be babe kati kiddayo kigatta statement ya bisirikirwa eya sperm count
kakati muganda woli oba muganda we siri so sure ayinza okuba ekyama kya Kafeero akikola ki akimanyi yagambye tebasobola kusukka baana aba waliwo yalayidde nti Swazi n'amala jjanga ayise wanjoteke ate DNA tekola Swazi nga tebamwagala Swazi anti akoze banne ebintu bingi mbu bwe mpulira kubanga baganda be bamwogerako abajja abagoba nti buli kimu akitunze nti ayina n'abazze bamulwanirako abapulida balooya abazze bamirwanirako emisango gino mu kooti ng'olumu asala ku ttaka ly'omugenzi n'agamba gwe nkuwadde wano so basasula kati omuntu asobola okukola ebintu ng'ebyo omutima gwo gulina okukola ki gutyamu gugamba bino ebintu si bya bulijjo so olunaku njagala kutegeeza bannayuganda nga tukyagenda mu maaso nti Kazibwe Couple talina lunaku lulala okuggyako si wiiki eno wiiki eno sebavuga oba obula sebavuga olwe luyimba lwa Lonkinga kyebuuza konsati ye Kazibwe Couple ne concert saagala kumanya bya luyimba kubanga alina ennyimba nnyingi Kazibwe Couple in concert mugende mumuwagire ku Ntebe Road yawe bayitawo zana mumuwagire Kazibwe Couple mugende mu bungi mumuwagire bagita gundi ekifuba kiyita batya ekyo mugende Kazibwe Couple mumuwagire tewali kulanga kulala weekend eno okutya okuli mu ggwanga Swazi wabanga yatunda ebintu DNA nemuwanda nawulidde oyo agamba umba mwagula mpewu miranga nabiwobe kati Swazi be yaguza gwe balina okukwata ne bamuteeka mu mbuga z'amateeka abawe ssente zaabwe otidde ebizibunga baba agula ki nange bwe nawulira kubanga abigula abijja biri aba abikyusiza kubanga kati Kafeero yaba alina ebyapa bye bamanya ga Kafeero ebyapa so Swazi atwala ebintu nga beneficiary sako bembi administrator beneficiary by default abamutabani w'omugenzi alina okukola ki okufuna kati baba batwala byani DNA ngemuwandudde Swazi aba alina kusibira luzira akabanga akabadde amanyali naye byempulira nti ogwagula empewo nkugambye awe bizibu bigenda kubaata ebisituse buto Swazi baba alina mukwata n'asibira luzira nga bamubanja okweyita kyatali so esaala yonna gye bandisabye abenga Swazi waddala nga Swazi niga omutuufu ye Swazi niga wa Terminator kakati ne kano njagala kakubuulira omanyi nabadde nkuba mu tooki mu bintu ebyo n'engeri gye byatandika Balamu Balugahara omumanyi Balamu mumanyi minisita naye nga tanafuuka minisita ali mutegesi wa bivulu ebintu ebyo ebyajjira okugamba bagende mu DNA bakebere bajjeyo baziikule Pojobu Kafeero omugenzi batwale abaana mu DNA twali tuwulira nti Swazi ateekateeka bivulu mu ggwanga byonna ebyokujjirikira Paul Kafeero banga lyendabye ku Balamu Balugahara azabitegeka buli mwaka ategeka ekivulu nekino baali bakiwadde nnyo amaanyi Balamu Balugahara oyo gwolaba musajja business man nabadde mugamba ne mu episode ze twakola kizibu nnyo okuteeka ssente wantu watafuna omukwano uliriza Balamu kizibu nnyo njagala kiddamu kizibu nnyo okuteeka ssente watafuna era DNA ezino nga zimaze okufuluma oyinza omulaba nga ye promoter agenda okuteeka ebivulu bya Kafeero mu ggwanga kutambuza nga alaga abaana ba Kafeero abazuuliddwa tujja kuba tumwebaza tujja kugenda tumuwagire okutulaga ekituufu twatondako olwaleero Focus 360 na Final Channel we out